njagala n'okwaniriza era okwebaza Madam Teacher Honorable Namboze. Sijja kwebaza olw'okulembera ttiimu evudde mukono n'etukyalira amakyaka leero ekyo bakikwebaza dda. Nja kwebaza olw'okutangaaza ku ki kye tuyimirirako. Weebale nnyo weebalire ddala. Waifu abadde mutuufu akyogeddeko, ffenna abasinga bali myaka gyange n'okukka wansi twakuwulirizanga nnyo ne bakulembeze bannaffe abalala abali mu lubuulo. Twabawulirizanga nnyo, mwatugula nnyo amatu, mwatugula nnyo amaaso, mwayita bingi ku lw'abantu ba bulijjo. So tubeenyumirizaamu era tuli basiimu, tweyagala nnyo okuba nti twafuna omukisa ate okukolako naawe. Ate weebale n'obukkakkamu ne humility. Ebiseera bingi ku lw'amagezi go n'obumanyirivu tulabanga ate gwe yali alina otukulembera. Ne bw'oba mu bukkakkamu bwo obwakkiriza n'amaanyi amapya n'ebirowoozo ebipya bikulembere, weebale nnyo okutuwa kyakulabirako. Ekyo kyokulabirako naffe kye tujja okuba bato baffe. Basebo ne bannyabo nga Honorable Namboze kyayogeddeko kituufu. People power tekitegeeza nze Kyagulanyi. Ate tekitegeeza mukulembeze yenna ali eyo, kitegeeza gwe naddala gwe omuntu asookerwako. It is people power, amaanyi g'abantu. Mwe omulamwa gwaffe kwe kukwata obuyinza, si kubujja bujja kwabo abalina emmundu, si kubujja bujja kwabo abali mu zi ofiisi, nene kwabo abambadde amasuuti, bamanye nti bakozi bammwe. Tokkiriza tayi gye nyambadde kulowoozesa nti nze boosi wo, gwe boosi wange kubanga gwe wannonda. Okubeera boosi w'omuntu oba mukama w'omuntu tekitegeeza muyisa mu maaso oba kumutyoboola. Bannaffe abamu bakitwala nti mmwe okubeera nti mmwe baboosi oba mmwe bakama b'abakulembeze ababakulembera. Abamu ne mukyonoona ne mubatyoboola ne mubayisaamu amaaso. Ne n'omuntu akola omulimu nga gukola ku lulwo, in fact olina omuwa nnyo ekitiibwa. So ffe tuli bakozi bammwe. Kye tubasaba kutwagala, kutwesiga na kutuwa kitiibwa, si kututya. Si kutya abakulembeze bammwe kubanga mmwe muyina obuyinza. So that is people power, ekyo kye tuyimirirako. Weebale nnyo nnyabo kukitangaaza bulungi nnyo. Otukoze nno na bulungi n'okutangaza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Kubanga ebiseera bingi naddala abakulembeze tubeera pushed mu koona okusirika, ate nga buli omu kimukwatako. Tumanyi bulungi basebo ne bannyabo naddala mmwe abava wano mu Buganda ti beene embeera y'obulamu bwe tebadde nnungi okumala akabanga. Era kyetumanyiko nti ajjanjabwa. Njagala basaba tusabire Kabaka waffe. Eddiini yonna oba oli Mukatoliki oba oli Musiraamu n'ebyoto mu bikume. Tusabire Kabaka waffe. Manyi nti mu ensonga eno eri sensitive. Kubanga waliwo n'abagezaako ate kiwuni ng'agamba nti aggwe tolina buyinza kwogera ku nsonga zikwata ku Ssaabasajja. Kabaka waffe ffenna Abaganda. So njagala nnyo okubazzaamu amaanyi. Temulekerawo kufaayo ku nsonga z'abeene. Temulekerawo okukwatibwako. Nene bwe muba mwogera naddala ababeera ku social media, mwogere mu ngeri ebaweesa ekitiibwa, mu ngeri etuweesa ekitiibwa ng'eggwanga, kuba ensi yonna yonna etunudde bano bahandolinga batya ensonga eno. Mwewala olulimi oluvoola, mwewala olulimi olukakkanya, naye temukkiriza muntu yenna basirisa. Byali bigambo bya Ssaabasajja byagamba weegenderezanga nnyo oli agezaako okugamba ti ate yafe nnyo ku nsonga za Buganda okusinga abalala. Abamu baba batume. So mufeeyo mwenna era mukitwale nga kyammwe. Obuvunaanyizibwa mubutwale mwenna. Naye nga mukikola mu ngeri ebaweesa ekitiibwa n'engeri enaweesa beene ekitiibwa. Ate nange ekibagamba bulijjo temugezaako ku isolatinga kugamba abantu abanetolodde nti oyo si mutuufu n'ono si mutuufu. Abantu bwe batyo baba bagenderera ku isolatinga bakugyeko omuntu yenna yandikulumiddwa oba omuntu yenna gw'okolagana nawe, naye nga eventually target ebeera ggwe.
so omuntu yenna agezaako okukyaya kabakawo oba okuddisa society nga gavumenti gwe tosaanidde kumulumirwa oba kumwagala abagezaako mwaisolatinga bene tumulage nti tumwagala tumulage nti tumulumirirwa naye nga tukikola mu ngeri ey'obukakamu mu ngeri ey'abantu abakuzibwa. Olwaleero njagadde kwogera I'll start with Uganda since I'm addressing largely people from Mukono. Ate njagadde nnyo nedde nsitategerere njogera kyobola njogedde mu Luganda sigamba nti Luzungu talutegera ayogera nnyo Olufalansa n'Oluspanish naye kanjogere mu Luganda okusooka. Olunaku lwaleero nja kwogera ku nsonga nga 3 oba 4. Ensonga esooka mwenna mulabye ababadde ku social media nti ekitebe kyaffe ekikadde kati kyetwakyusa tukifuule essomero ly'obukulembeze kirumbiddwa olunaku lwaleero aba military aba SFC aba poliisi n'abalala tetumanyi kyebadde bagala bazze ne bamenya bumenya ne bayingira ne batwala bye batutte era bwe tuva wano twagala genda kumanya kiki kye batutte ne bategeezeza nti n'abantu baffe abamu babakutte. Ekintu kye kimu kibadde Honorable David Nyeko ne walala si bwe busoose ebyo tubeera tubisuubira buli lunaku ne wano bayinza okujja naye ekyo njagadde bannange ekyongere bagumya bagobagulina bwe muliraba nga gavumenti ya Nakyemalira Museveni tekyatutulugunya mumanya bali comfortable ne buli omulaba nga bali ku bunkenke nga bakola buli kikolobero ekibaswaza nga bamenya amateeka nga batutulugunya mumanya tubatuusiza ku kisenge awo mulina okwongereramu omulirawo. So saawa zino bakimanyi bulungi nnyo. First of all Entebbe Museveni tagituddemu asitamyemu sitamye kubanga siye naye ate era naye akimanyi nti byasiba bikutuka mu buli mbeera. So mubeere bagumu ebyo bibakola byongera kulaga onafu bwabwe. Njagala okusaasira abaganda baffe abasuubuzi okwetolola eggwanga emisolo gye babateekako egitalina makulu naye era nga bwe twabagamba omulundi guli nga mulowooza nti Museveni ye ansa. Lwaki olowooza nti omuntu aleese ekizibu ate gy'olina okuddukira akigyewo? Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsi nga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Mwamulabye era mwamuwulidde bye yabagambye Kololo. Museveni mulabe wammwe kasitoba ng'oli Munnayuganda ng'osobola okugaggawala kuba tayagala bagagga. Abagagga baba tebalagirwa. Abagagga baba tebakyasobola mufukaanirira nti tuweeyo omutwalo tuweeyo emitwalo 2. Bwe munaagaggawala ajja kuba tekyasobola kugula kalulu kammwe. Yensonga lwaki abasa mu mbeera eno. Twabagamba era tuddamu tukibagamba nti solution yakujjako Museveni. So abasuubuzi tusaba nammwe mutwegatteko newankubadde tumanyi nti mulimu okutya. Naye era njagala otwala omukisa guno okunga Bannayuganda mwenna mwegatte ku basuubuzi n'abasawo bwe banaleeta okwekalakaasa kwabwe nabo mubeegatteko. Museveni awulira kwekalakaasa. Bwe tunaawagira abo abantu mu mbeera zaabwe n'emirimu gyabwe olunaku lugenda kukya ffenna Bannayuganda nga buli omu akooye. Nkakasa abasomesa muli bakoowu, abasirikale batugamba bulijjo bakoowu, abalwadde njogedde ku basomesa, abasawo nabo bakoowu, abasuubuzi bakoowu, buli omu mukoowu. Lwaki tetukwatagana omulundi gumu ne tukola kye tulina okukola? Njagala obbasaba
mutwegatteko ne bwe mutajja mu lwatu mujje magezi tukwatagane tukonekitinga olujegererwa okwetolola eggwanga lyonna lyonna tukeere omulundi gumu tusikewo akakeeka Museveni akube enkoona ku ttaka ekyo nakyo kiggwe. That is the solution. Mumanyi baganda bange nti twazemu okuwandiika bamemba ba National Unity Platform. Ebisinga ku ebyo Secretary General waffe abibategeezezza. Twagala okubakuŋŋaana ddala abakulembeze mu guidinge abantu baffe okwetoloola eggwanga lyonna baregisteringe bafune kaadi zaffe nga bamemba baffe. Yes, kaadi tesobola bamala kuba muli bangi nnyo. Abazifunye muzifune, abatanabazifuna naffe tuli mu nteekateeka eprintinga endala. Bino byonna tubikola bassebo ne bannyabo naddala mu abakulembeze kubanga tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. Ab'emukoona nakyogerako gye buvuddeko ffe tetuli kibiina kya byabufuzi wabula tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. We are not a political party, we have a political party. Ffe tuli maanyi g'abantu, tuli people power. Kuba muffe ojja kunakusangamu atalirinako naye nga yayagala nkyukakyuka. Ojja kusangamu n'abaabikoowa naye nga baagala nkyukakyuka. Ago ge maanyi g'abantu. Ojja kusangamu n'abasirikale nga tebakkirizibwa kubirongingga ku kibiina kya byabufuzi kyonna kubanga ba civil servants naye nga bali ku maanyi g'abantu. So ekibiina ky'ebyobufuzi kye tulina tukistrengthening. Let us strengthen the political party that we have and make it the worthwhile replacement for this dictatorship. Tetuli opposition, tuli option. Kubanga twawangula, tulinda bulinzi kiseera nakyemalira aveeko naye dictator ne bw'anaavaako era tujjagenda mu kulonda. Buli bukulembeze bulina okulondebwa abantu kuba amanyi g'abantu abo galina kubeera exercised by the people. Si kujja buzikuba kerere tujja kubanga tugoba dictator. Naye bwe tunaaba tumaze okutereeza Uganda tulina okuwa omukisa democracy kitegeeza genda mu bantu ne bakuwa obukulembeze obwo. They can only do that nga bayita mu kulonda. So tubeere organize abakulembeze ate namwe abagala okwesimbawo temutya mwesimbewo. Singa sensobolayo temwanditegedde nti nsobola okukola byensobola okukola n'abalala. So be confident, we are competitive. There's no ring fencing. Tewali kifo nti kino ekifo kya muntu ono nga n'ekya president kwe kiri wano NUP tewali kifo nti kya muntu ono. Nkidamu ebifo byonna biri competitive nga n'ekya president kw'okitadde. So don't shy away from competing. Wesimbewo bakuwangule mu buntu bulamu oba owangule mu buntu bulamu. That is what we believe in. Nobody is above the other. We are all equal before and under the law. In fact, I like it when I see new people challenging. That means we are growing. That means we are inspiring new ones. So mwesoboleyo, mwesimbewo. Banji kumwe muzze mulaba ebigenda maaso mu mawulire. Ebbanga ddene bamaze ebbanga nga bagamba Bobi Wine agenda nnyo e Bulaaya. Ekyo tekinabbeewuunyisa. First of all, nakibaddamu ne mbagamba bannange, I've been traveling for the last more than 20 years. Kuba nze Bobi Wine. Naye ate ku mulundi guno I travel not to enjoy, not to perform, but to cause problems for Museveni and the dictatorship. I travel around the world to destroy the Museveni dictatorship. That is our major reason why we travel. Era meeting zonna ze mulaba nsisinkana abakulembeze okwetoola ensi yonna teziba za kuteekeka mbaga, ziba za kuvunza nakyemalira Museveni kuba atadde ssente nnyingi nnyo mu kampuni eziri e Bulaaya ezisiiga ekifaananyi ekyobulimba Uganda democracy. Tolaba wabaddeyo okulonda era yawangudde ate omulaba ali mu suuti si munnamagye n'ebirala ebifaanana bwe bityo. We go abroad to deconstruct that. Era nina ekisanyi okubategeeza ng'okugyeko ekyokutwala Museveni mu kkooti y'ensi yonna ate nga n'akaseera ako kagenda kutuuka n'ekibaluwa ekyo kiyite nga bonna bwe bamulabirako emera jeeke. Naye nga tetunatuukaawo twasoose ku bano bakozesa okulimba abantu baffe.
Anita Amongo mwena mwalabye nti Anita Amongo kakati takyasobola kuyita London ebyobugagga byalina e London ebizimbe byalina e London business zalina e London kati zonna potea zonna mpambe era bwe tugira muyinza zifuka za Uganda. Anita Amongo n'abantu be tebakkirizibwa kati kulinnya Bungereza. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jjangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 7593 ne noti 7555 Fe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Ate kikomaawo kati ne Dubai takkirizibwa kulinnyayo n'ebizimbe n'ebyobugagga byalina nabyo biwambe Dubai. Ekyo twagala kikolebwe mu nsi yonna, not only for Anita Amongo, twagala ku Museveni, twagala ku Muhoozi, twagala ku baana ba Christopher Damulira na bonna, twagala nati zisibwe ku bantu abo bonna. Museveni, Anita Amongo ne banne bwe baali bagenda e London newa okubba nga babba ssente zaffe z'omusolo tebasobola zizikola mu bizinesi wano kuba tujja bategera. Bwe baali bagenda e London ne Buwarabu okukolayo zi bizinesi n'okulayo ebizimbe tebaagamba nti ezo nsi z'abali baali ziyaga. Muntuna bulungi bwe baba batuna ensi yaffe mu bazungu mu Bachina n'abalala bakozesa ebigambo birala. Bwe tugendayo ate bali ne batya nnyo nga balaba ate ffe tunyumye nnyo n'oluzungu twogera lungi nga bagamba amwageze mu nsi z'abali b'ensi yaffe. So yoyo Anita Amongo ndi musanyufu nti amawanga ago gatandise otuwuliriza ate ekyo kikyali kituuza abasebo ne bannyabo. Kati batandise opapala batandise ebizimbe byabwe obitundatunda naye ate tubimanyi era twabitaddeko envumbo. Tewali bitunda tewali bikyusamanya twagala nati nabyo biwambibwe. So njagala mubeere confident ti bano abantu abatunyigiriza tuyinza okubanga ekooti za wano tezina kyamaanyi kyezibakozeeko kuba tosobola kuloopa Anita Amongo amenya amateeka nga bwayagala, tosobola kuloopa Muhoozi, tosobola kuloopa Damulira n'abo abatemu bonna. Naye Uganda is a part of the international community. Uganda yassa omukono ku ndagaano nyingi nnyo ez'okussa ekitiibwa mu democracy, ez'okussa gana mawanga ge gasinze otusibako bannakyemalira. America ewa Museveni biliyoni namba eya dola, si miliyoni dola. Miliyoni dola erimu biliyoni za wano 3,700,000. Kati biliyoni ya dola erimu miliyoni dola 10,000. Kati gwe bala biliyoni 3,700,000 emirundi 10,000. Is America zewa Museveni. Abaguza ki? Abakolera ki? Ezo sente zakola ki? Zibamuwa. Naye twatuuka dda ne ku Biden yennyini tumugamba kati bw'oba naawe toli mubbi nga Museveni sente zino mwazaki za kugula mundu kutemula bantu baffe era tuli mu process esalako sente ezo. Tuli mu process esabagana amawanga gonna galekerawo okukolagana ne Museveni. Balekerawo okukolagana omumenyi w'amateeka nga pulezidenti wa Uganda tebandaba. Ate nno bino bye mbagamba biyinza okubanga ebitali serious naye ndi serious nnyo. Temuzira bannatti tubeera very serious. So mbeere confident baganda bange bwe bagamba nti essimu yo kyekyokulwanyisa kyo, kamera yo kyekyokulwanyisa kyekisinga, mbeera serious. Ebyo bye mutweetinga, ebyo bye mupostinga ku Facebook ne bakola ebikolobero n'obiteekayo ffe byetukuŋŋaanya nga tugwa bali tubagamba mulaba. So bw'oyinza okubeera eyo Nansikombi w'emukono oba Nankya w'e Nakifuma naye nga simanyi njogedde
kale olabe bwe nkutedi so oyinza okuba eri oli eyo nga ka video kokutenga batulugunya omuntu gokakuti nokateekayo kubanga Kyagulanyi yagamba olabise naye ako ka video kayinza okuba kekagobesezaamu ngoba kekagenda okusibisa Museveni so temulekerawo baganda bange whatever you do it buli kyosobola okukola mu butono bwekikole kubanga ebyo ebikola ebitonotono byebigatta ne bikola olusozi olw'amaanyi so temukowa baganda bange temulekerawo njagala okwogera ku baganda baffe abali makomera olunaku lwajjo lwabadde lunaku lw'abakyala nenalo lwabadde lunaku lw'abamaama nendowooza nnyo ku Olivia Lutaaya maama ate maama omuto obwana obuto amaze emyaka kati 4 mukomera talina musango bamukwata kubanga alina t-shirt eriko ekifaananyi kya Kyagulanyi kubanga yambadde enkofiira ng'eyo ne bamussa mukomera nga bagezaako kuteeka akatengo mumwe babatiise titoddangamu noyimirira ku mazima toddangamu n'owakanyana kyemalira njagala obebaza abatapoye naye n'okubasaba nti temulekeraawo kusitula amaloboozi g'abaganda baffe bano abali mu makomera bangi nnyo bebasiba Masaba Faustin mumumanyi Hussein Mumbya mumumanyi babatwala mu CMI babatulugunyisa babakubye babamenya obukongovule kati babasibireeyo obukungu mu bwikwe njagala okubasaba temulekerawo badimandinga Masaba ye bawamba muwambe bamuwamba 17 omwezi ogwagwa naye ne bamugamba nti yayokya edduuka nga 18 ng'olwedde mukwate mu ngeri emu omusango gumu gwe bassa kuba eri mutwe ne Banubian babakwata nga 3 Novemba nate ne bagamba omusango baguzza nga bali mu kkomera n'okusingira ddala bwe tulina abantu b'emukono njagala okwongera okusitula eddoboozi erya Kanata Muhammad ne Sempija Jude abaana abo bawambibwa babuzibwawo paka olunaku lwaleero tewali amanyi gye bali tumanyi bulungi nnyo teolunaku lujja kukya yonna gye bali oba balamu oba bafu tujja bajjayo bali babalamu tujja bagwa mu kifuba tubagambe tetwapowa mwe balina mwe kusigala nga muli balamu bwe bali babafu tujja baziika mu kitiibwa naye tebagenda kwerabirwa ate balina okufuna obwenkanya ng'ensi eno ekyaliwo Museveni ajja disasulira ne banne kuba tubamanyi abaabawamba tumanyi abaabawamba tumanyi abamukibule yabawamba abaladamulira yabawamba n'abalala naye twongera obasabira era tetugenda kulekeraawo boogerako njaga kumaliriza nga mbaaniriza mwenna abapya abatwegasseeko tubaaniriza bannange yeffe bamu bwe mwawulira mu 2017 bye twayogera ekiseera ekyo bye twogera kati era bye tugenda okwogera paka nga tugobye Museveni ate bwe tunaamala omugoba tulekerawo byogera tutandike bikola so tubaaniriza basebo ne banyabo ne bannamwe mubapoloote bamanye amazima bamanye ti Museveni talina gy'abatwala enswera ensiru yegoberera omulambo paka mu ntaana so Museveni talina gy'agenda batwala muyimirire ku kituufu muyimirire ne bannayuganda njagala n'okwaniriza n'okusindika message eri bannaffe bangi nnyo n'abalala kuba mumanyi nti waliwo abakulembeze bangi bakansalazi n'abalala abajja ne tuyimirira n'abantu ne babalonda n'olwamala ne beefuulira abantu n'abalala abamu beefuulira abantu naye bagenda okulaba ng'amaanyi g'abantu ge gasinga era abamu batutuukirire abalala batuukidde bakulembeze bannange nga baagala okomawo tubaaniriza naye ate bw'okomawo ku mulundi guno yes ffe emiryango gyaffe giba migule naye bw'okomawo ku mulundi guno okomawo nga memba owa bulijjo tokomawo n'amayinja ge wagenda nago kubanga gamayinja oba wageeyambula bwe mba nkuwadde example ya bakatuliki bw'oba wagenda oli bishopu okomawo ng'omukatuliki owa bulijjo infact oyongera n'okwatula tongera kusomesa ne katekisi mu bupya era namwe njagala okubasaba omuntu yenna bw'aba aseeredde mumuwerokamyinge
akomewo naye bw'aba akomyewo alina okwatula bupya. Waliwo omu ku bakulembeze bannaffe mubaka gyevuddeko yali yaseerera nga yatagala naye yasisinkanye neyeetunda ensonga ze netumugamba ffe tuli open lwakuba te bwe yazze okwogera gyemuli yayogedde bira naye kyo tujja kiraba olunaku. Ekisemerayo ddala mwenna gye muli mu ggwanga twabasuubira batuukako era tujja batuukako, tujja bategeeza ku bisingako okutuwa yaffe naye tujja batuukako essaawa yonna nga Mukama omubeezi waffe. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzaamu essuubi.